okuyirira ebiyiika naye ng'ate we biyiwa waliwo ennimi ez'omuliro nga zaakabuteddiza era nga tezizikira wakati mu mazzi. Tuli ku CBS FM UG omukutu guno omutongole ogwa Kyabasafama Radio Buganda. Munaffe nkwanirizaako nnyo era nkwebazanga bulijjo okutugoberera. Weebalire ddala tojjanga okwo era nkukubiriza gwatannaba kusubscribinga munaffe osubscribinge era okwonene mu kadde ako bw'onookakoonamu munaffe kajja kukuyambanga okukutemyako buli kaseera nti tulina kye tutaddeyo osobola okunyumirwa empeereza yaffe. Nze Imi April Nakawombe mu programu yaffe eno Vumbula ne CBS. Wabula nga sinnaba kugenda wala njagala nkwanjulire bannaffe bano aba Kenchik basufu ddala mu kisaawe ky'ebyokulonda era nga gwe munnaffe alina ekirooto ky'okulonda beeyune batunda enkoko ku bbeeyi nnungi ddala. Balina obukoko obw'olunaku olumu era nga babukuwa bugemeddwa nga bw'onoobutwala tebugenda kukutawaanya. Kenchik basangibwa Nakawa ku luguudo lw'Entinda. Okumanya ebisingawo bakubire ku nooti 783 72 241 beba Kenchik ku lw'obulunzi bw'enkoko obulungi. Munaffe tusimbudde kiki n'ekifo ekyewuunyisa kiyiriro naye ate waliwo n'ennimi ez'omuliro. Eno ebiyiriro by'amazzi biba biyiwa nga bw'olaba kiyira ate nga n'omuliro gwememula. Ekifo ekyogerwako amannya kiyitibwa Eternal Flame Falls era nga kisangibwa eri mu ggwanga erya America mu bugwanjuba obw'ekibuga New York. Ekifo kino eky'ekiyiriro kiriko obuwanvu bwa fuuti 32. Okumanya ekifo kino kya njawulo kubanga ne bannasayansi kyabasobera era nga tewali ku bbo yali avuddeyo naawe ensonga lwaki omuliro guno gwaka wakati mu kuyiika kw'amazzi naye nga teguzikira. Omuliro guno ogwogerwako gwaka obuwanvu bwa yinchi 32 naye nga wansi gukka meters 1440. Okusinziira ku America abaasookawo bagenda banyumizanga abaddawo nti omuliro gwa wano gwawo gwadda era nga gwakidde enkumi n'enkumi z'emyaka wakati mu mazzi nga gayiika. Bagamba nti olw'olumu gutera okuzikiramu akatonotono naye n'akatayi tekasala kkubo nga gwazzeemu dda okuteta. Olwaleero enkumi n'enkumi z'abantu zeesombola okugenda mu America mu kibuga New York okwerolera ku mukwano omungi amazzi gwegalina n'omuliro era buli abitunulako kumpi asoberwa kubanga ffenna tukimanyi bulungi ti amazzi n'omuliro kabwanango era awali omuliro baleeta mazzi naye kale bino byo omukwano gwe birina gwa njawulo ddala. Katonda taggwaayo. Yongera okwetegereza ensi bw'erimu ebyewuunyisa anti Mukama Katonda teri ali muyiga n'amumalayo.
nkwebaza nnyo okwekumira ku CBS FM UG n'okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjangooko. Nze Emi April Nakawombe. 88.8 CBS FM.